kakati Mukasanda North wano kama yatuwa kyobugagga kya ettaka eri fertile ey'okubeera nti oteekako emmwanyi okungula ebitundu ebirala byakubiddwa omusana ekyokulabirako naye Kasanda twasigadde emmwanyi zaffe zikyali nnamu kyova olaba tusigala tugamba abantu baffe nti emirimu gyonna emirala mirungi naye omulimu ogusinga obukulu gwakubeera nga tulima emmwanyi. Kasooli mulungi tumugezezzaako naye ekirime kye tusinga okwesibako ekisinga otukolera kati mmwanyi. Era abantu abakkiriza mu nkola yange ey'okubeera nga tusimba emmwanyi mu constituency muno bangi basanyufu. Era constituency eno ekyuse nnyo mu kuweerera abaana, ekyuse nnyo bantu okubeera ne ssente mu nsawo. Kati bano bonna bonna obalaba wanagana amamotoka g'abalimi abazze okunona ki emmwanyi. Kitegeeza nti waliwo enjawulo nnene nnyo mu kitundu kyaffe. Kati nno omulundi guno twakyusizaamu bulijjo nfulumya emitwalo 10 ku 15 nga nziwa abalonzi wano buli sizoni. Ku mulundi guno nasazeewo emmwanyi zaffe tuziwe abakulembeze b'enzikiriza. Ku mulundi guno be twasoosowaza twawadde bapasita b'amakanisa g'abalokole, ntuwa bayimaamu ab'emizikiti, ne tuwa abasomesa b'abakatuliki, ne tuwa ababuulizi b'abakristaayo ne balevulandi. Ku mulundi guno n'abakadde b'ekkanisa y'aba Seventh Day mulundi guno tubawadde ki? Tubawadde emmwanyi. Era be bantu boolabye wano olwaleero, era abalonzi baffe bonna bonna abaali basima ebinnya mbagamba ekintu kimu, muteeketeeke mu gw'omunaana ku sizoni eddako nja kubeera nga mbawaki nga mbawe emmwanyi. Kino nga Patrick Ensamba nkikola si lwakwagala kulera bantu bano nga tebamanyi kugula mmwanyi, nkikola kubalaga kubanga olubereberye kyali kizibu nnyo bamatiza. Kati bategedde omwaka guno sizoni eno ne sizoni ejja lwenkoma okugabeza obwereere ngenda kudda mu levo ng'abantu bajja wano ne babuukinga emmwanyi abaagala ozisimba ebya commercial, kuba kati obwojjanga ogula tetukyakola ki? Tetubawa mmwanyi. Naye kati emmwanyi etuuse ku levo nga buli muntu asobola okuginoonya waakola ki? Waali n'agigula n'agisimba. Kati levo ey'okubalera nga tubawa ez'obwereere egenda kubeera ng'ekola ki? Ng'eggwa. Naye tuzze tukikola natandika kukikola mu 2007 nga gavumenti ekyagaba emmwanyi, tukikola 2018, 2017, 2018, 2019, 2020. Kati 2020 gavumenti bwejjamu omukono mu kugaba emmwanyi, nze wano nasigala ngaba emmwanyi. 2021, 2022, 2023 gavumenti tegaba mmwanyi wonna eno constituency tusigala tukola ki? Tugaba emmwanyi ng'aba Kasanda. Ekigendero kisinga obukulu abantu baffe bafune essente eziweerera abaana. Era nina essuubi nti gye bujja families nnyingi zijja kuba zisobola okulabirira abaana n'okuweerera abaki? Abaana baabwe mu Kasanda, kubanga nnyingi zigaggawadde nga tuli mu mmwanyi muno. Bangi bazimbye amayumba ag'ebbeeyi, bangi baguza amamotoka, bangi bakoze ebintu eby'obugagga mu mmwanyi bino okuva lwe twatandika okukola omulimu guno. Era nabadde mbala abalamu awo nga okusinziira emmwanyi ze naakafulumya mu constituency muno kumpi nga ngenda mu bukadde bumeka 2 okuva lwe natandika okugaba ki? Emmwanyi. Era nina essuubi ndi bw'ogatta ssente ezivudde mu Kasanda ziri mu billions and billions of money mu kitundu kyaffe kino. Era enkola eno tujja kusigala nga abantu tugibaagazisa okubeera nga basimba emmwanyi. Awo wenyini honorable tubulireko omuwendo challenge nnene nnyo mu ggwanga kubanga gavumenti yava mu system eyo. Kubanga gavumenti eyali badde ekola ebintu ebyo ne making sure nti ebintu ebigenda katale bituufu. Unfortunately n'ekitongole eky'omutindo bakiwa obusente butono bw'ekiti kati nekitasobola kutuukiriza mulimo gwakyo gwa kulondoola standards enzo. Abalimi baffe nja bakubiriza ekintu kimu basigale kubeera nga bamanya ki ekikola. Buli omu ofaayo tosanga kintu ky'osanze katale n'ogula. Ofeeyo omanye nti ebintu by'ogula bye biki ebituufu. Otherwise gavumenti yanafuwa okubeera nga yali badde ekola omulimu guno. Then ekirala kati nnyo tukutuku wojjidde okugaba emmwanyi. Erinnya nze Nabbukalu Fatuma, mbeera ku Kikandwa village.
nebaza nnyo omubaka Patrick Nsamba okuva lwe yatandika okutukulembera atuleetedde enkulaakulana kati atugasseeko nnyo mu by'okulima yasooka n'amalwaliro amasomero kati ate ebyenkulaakulana atuleetedde emmwanyi abaazisooka bagaggawadde dda abaana basoma naffe bwolekera abato gwe bunyuma wadde nkaddiye nange nsazeewo okukola ki nange nzisimbe ajja tutubuulireko mulowooze emmwanyi zino zigenda kyusa kiti ekitundu kyaffe naddala mu byenfuna zijja kutukyusa kuba ne bwe ziba za layisi emmwanyi zezaleeta zibala okusinziira we tutambuddeko zibala era buli mwaka okola ki buli sizoni onoga tujja kubanga twekuumidde okuba mu mbeera ennungi ey'obutasabiriza baana baffe nakwegunga batugambye mugula ebikozesebwa naddala mu nnimiro ebitali ku mutindo n'ofuuyira ne bigaana kuteekaga kijimusa ne kigaana tunnyonnyoleko embeera eyo eri etyeno anti kaakati twabadde tetulina batubangula naye kati nekiyakoze omubaka kutuleetera abagulikalusya webali somesa webali abalimi abakukunavu bonna be batuleetedde era kati tulasiimu tulina essuubi tujja kukola ki tunyonyoleko embeera nga bwebadde emabega maama embeera ebadde emabega ebadde mbi twalina erayiti emmwanyi ezo tezaali za mulembe era zikala nnyo naye kati bano abafa ate abanfuna zino katingi ez'omubaka zeyata bali bulungi naye nga ffe twakaza dda n'obuwuka nga buzitawaanya naye kati bonna babitulagiridde era tusuubira okuba naki n'essuubi nti tujja kukola ki tubifunamu emisomo gyonna gyatuleetedde tujja kubifunamugendako olinzereremu erinnya Kakoza Maaka musomesa w'eddiini y'Abakatoliki esomesa St. James Kabula Muliro nnimira erosi y'Ebusula era nimimirwa mmwanyi twala omukisa guno kwebaza omubaka olw'okutuwa ekirime ky'emmwanyi kyamaze okukoza obulungi obutagambika emmwanyi eno ya bbeeyi nnyo nyolaba yagirabira obweru tusaba omukama amutuweere ebirungi bingi n'ebyonna bye yeegomba omukama abimutuweere mmwe ng'abalimi b'emmwanyi kusoomoozebwa ki kwe mutera okusanga batugambeko nti ebijimusa bye mukozesa oluusi tebikola bubuka bubatawaanya twagala otubulireko okusoomooza ku musanga okusoomoza kusanga okusinga ddala emmwanyi zo zikala obuka buzirya obutabi ezimu ekisanga ekikola kikaze ennyo bw'oteekako ebijimusa nebigaana okukola kyotasobodde kufuna olw'okuba nti ebijimusa taddeko si birina okukola ki okubeerako n'ekirala enkyukakyuka y'ebbeeyi etutalaganya mu ngeri enjawulo ekisinga ddala obukulu ngafe abalimi ab'omu kyalo emmwanyi buli erinnye nnyo ababbi beeyongera ababbi batubba nnyo emmwanyi olowuzika nga yali afuna ensawo 5 ofuna ensawo 3 kikimwalisabye gavumenti twansabye gavumenti okukoppa omubaka ono kyakoze naye kikolera abantu bonna abalonzi b'eggwanga yonna nisala okuba waakiri etuwe emisomo egy'okusoma ng'egyo tugimusaamu emmwanyi n'eng'egy'okulabiramu emmwanyi n'ekisinga ddala obukulu okutuwa obukuumi obumala n'ebintu byaffe kweyanza kanfune muzi tutandike erinnya lyange yenze Mutebijjuko Emmanuel nze regional culture officer wa Ministry of Agriculture atwala ensonga z'emmwanyi mu Kasanda ne Mubende. Ensonga esinga okusumbuwa abantu egyo boogeddeko ey'ebikozesebwa tulina okusoomoozebwa kukuba nti mu crop oba mu bimera buli omu asobola okutandika edduuka ekitali nnyo nga mu bisolo nti ebisolo omuntu okutandika edduuka ly'ebisolo eddagala ly'ebisolo waliwo obuyigiriza obusakerwako kate no mu birime kasita ofuna capital otandika n'oggulawo so kituuka ekiseera nga omulimi buli wajja mu dduuka oli anoonya bunoonya twala kano bwe kamala ogaanaga katigezaako kano kwegamba babeerawo nga babazanyirako mu mbeera eyo bwetyo so ekikulu kyekibeerawo kyekino nti ate nga kisangibwa nti abalimi tebasobola kusoma waliwo kyetuyita active ingredient nti nsobola okuba nga noonya eddagala A naye ng'ekirungo ekirimu bakiyita X kati so ne bwentuuka nga A teriiwo naye nga ekirungo X kiri mu leeta F nsobola kijjayo kati ekyo kisomooza abalimi nti batuuka ekiseera n'agula eddagala eritagenda muyamba naye olw'okuba oli yadde ayagala ye kutunda kusawo eyo yadde ayinamu ddagala eryo mugundi mu masa so kyekimu kusomesa kati amategeezi ge tutera obbawa nti mu misomo gino gye tukola tugezaako okujja ne samples
nojja n'omugamba nti kakati obanga ogenda kugula eddagala bweriti lifaanana bweriti ate era bw'oba otunula akacupa akabeerako oba ekicupula ebisinga mu katale si lwerebeera bweti etuufu si lwebeera bweti nekya nobalagira ne ku maduuka tulina munene amaduuka nga nanyini kukiyingiza mu Uganda muno ayinamu outlet oba recognized distributor nga ali certified kati nobadde layikira nti oba oyagala ddagala bweriti eryabukola genda ku dduuka lya mwami gundi ne gundi kuba ye ali certified ate gundi kyonna kyonna ekitagenda bulungi ajja kuba responsible ku dduuka ku kampani yakireeta. Awo nyine njagala otubulireko kino kitufiiriza kyenkana ki naddala Mubende ne Kasanda? Kifiiriza kinene nnyo kubanga omuntu bw'agula eddagala eritali tuufu ekisooka abaguze wabaawo cost sente zasaasaanyiza. Ekyokubiri abeera ne hope nti kino kyaguze kigenda kulemesa ekiwuka ekiri mu kuttemwa kati ng'eddagala kisinga okusumbwa abantu bwe buuka obukazi obutabi mu mwanyi. Kati bwe ngenda nengula eddagala ng'oli yatabudde sabbuuni n'ateeka mu kicupa n'anguza mba nkiguze sente olw'okuba nkimanyi nti akawuka kekasinga okusumbwa abalimi b'emmwanyi nsotuukawo ekicupa ekyo nga kirimu liquid soap linagamba nti kya $7,000 olw'okuba obulumi bwe nnyina ku mmwanyi nsasula ogwo $7 ogusooka. Kati ane nenzira ne ku nnimiro yange nentabula sabbuuni ono nenkuba mu bbomba nenteekako leba omukozi agenda ofuuyiro naye nasasulwa sente nenteekako okuba nti ate akawuka kasigala kalya sizo ngenda okuggwako nga ndaba sifunye kinaadde ensuubira ate nga nakwatako ne sente okuva ebbali oluusi okuva mu projekiti endala. So kiba kitusala mu magoba. Ekyokubiri kisala ne ku bungi bw'emmwanyi obutundibwe bweru wakati Uganda efuna nnyo mu mmwanyi petunulidde ekimu ku gundi ku commodities etutunulidde ezituwa sente. Kati bwe tuba nga tukendeza amakungula mu nnimiro kiba kitegeeza ku gundi ku sikeero y'emmwanyi tuteeka ku katale k'ensi yonna naye ebeera erina okukendera. Tusuubireyo okukola ebikwekweto naddala ku maduuka gano agalina ebicupuli mu Mubende ne Kasanda. Apparently NDA eyina obuyinza ku enforcement y'eddagala era apparently bakolako ekikwekweto naye lwakuba balwawo okuddamu. Kati buli wabaawo lakstay oba wabaawo space egabibwamu obanga bagenze mu region endala kiwoona omuntu oba omufere ebbeetu erikola ki erida musoka singa tuyambibwa ati buli netubanga naffe mu Kasanda muno mulimu ofisi ya NDA ngesobola okugoberera oba UNBS nga basobola okugoberera omutindo gwa biki bibateeka katale kisobola okutuyambako. Zirinamu position yo in the regional agriculture officer, Minister of Agriculture, Coffee Department. Olimu naddala mu mmwanyi. Mmwanyi yokka. Gwe mulimisa wa region. Wa region. Ziti tugambe Greater Mubende. Mubende. Nziriramu kulinnya njagala ndikwate mu Tebi Juuko Emmanuel.